Hallelujah. Hallelujah. So I want to thank God. We have seats. It's not me who is worthy to stand before this pulpit, but by the grace of God, He has let it to be that way. Let's be together in spirit so that we can learn something. God bless you. I want to thank God for those that have testified. There are things that touch my life because of the testimonies that I've had. Single mothers understand that. Single mother for more than 30 years. She has been a single mother for more than 30 years. I know what it takes to raise a child. It's better to raise a kid when you see their father. Right. But the fact that you don't know where the mother or the father is, the kid asks questions that you don't have answers to. But even when if the father is around, you can tell the kid to go to the father and ask for books. That I understand that. But I thank God that everything works good. Some things come into our life, and God desires us to do something. Because He has somewhere He's taking us from, and He's taking us somewhere. I thank God for that. The word that God has put upon my heart, it's in Zechariah 12 from the first. Zechariah 12 verse 1. Zechariah essula esooka olunyirira 12. Malayika wa Mukama n'addamu n'ayogera nti, ayi Mukama w'eggye, olituusaawo obutasaasira. Zechariah 12 verse 1. Zechariah 12 olusooka. Omugugu ogw'ekigambo kya Mukama oguli ku Isirayiri, ayogera Mukama abamba eggulu era assaawo emisingi gy'ensi, era abumba omwoyo gw'omuntu mu nda ye, nti laba, nze ndifuula Yerusaalemi ekikompe eky'okutagatta eri amawanga gonna enjuyi zonna, era eriba n'eri Yuda bwe bazingiza Yerusaalemi. Awo lulituuka ku lunaku luli, ndifuula Yerusaalemi ejjinja erizitowa eri amawanga gonna. Bonna abalirya ebinika balifumitibwa nnyo ebiwundu, era amawanga gonna ag'ensi galikuŋŋaana okukirwanyisa. Ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama, ndisamaaliriza buli mbalaasi n'oyo agyebagadde ndimulalusa. Ndizibula amaaso gange ku nnyumba ya Yuda, era ndiziba amaaso ga buli mbalaasi y'amawanga. Olwokutaano. Tusooka tukomaawo. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Praise the Lord, brethren. Bayibuli egambye nti omugugu gw'ekigambo kya Mukama. The Bible said the burden of the word of God is upon Israel. Naye Isirayiri y'ani? But who is Israel? Isirayiri ye gwe nange. It's you and I. N'ayogera nti, ayogedde Mukama n'agamba nti abamba eggulu era assaawo emisingi gy'ensi, era abumba omwoyo mu muntu mu nda ye. Laba, nze ndifuula Yerusaalemi ekikompe ekitagata eri amawanga enjuyi zonna.
He says he stretches out from the heavens, lays the foundations of the earth. Mulokole Mukama akugambye nti ngenda kufuula ekikompe ekitagata. God has said that I'm going to make you a cup of drunkenness. Okutagata kye ng'amazzi bw'ogatabanga gatadde mu seppiki. Just as you put water in a saucepan and it stirs up. Oba okwesera. Boiling. Kati eyo embeera Mukama gy'ayagala tubeeremu. So that's the situation God wants us to be in. We are boiling. Nga tutokota buli ssaawa. Nga tuboilinga okusobola okukuuma ekigambo kyani? For us boiling to keep the word of God. N'agamba nti Yerusaalemu mufudde ekibuga ekizitowa. Say that I've made Jerusalem a heavy city. Mulokole tewakyali Yerusaalemu gwe Yerusaalemu eyakaakati. It's you who's Jerusalem of this generation. Okubeera ejjinja erizitowa. Being a heavy stone. Unmovable. Okulabika nti gwe tosimbulirwa. Naye kyembuuza. But what I'm asking. Ku mbeera ebiseera ebisinga ng'embeera etuyinze. For the many times that situations come against us. Osigala otokota. Do you remain boiling? Osigala olinga ejjinja erita situlibwa kutwalibwa n'amuyaga. Do you remain so firm as that stone that is immovable? Mukama ekyo kyatwagaza. That's what God requires of you. Tubeere nga tuli baggumu kubanga agambye nti Yerusaalemu ekibuga nkifudde ng'ejjinja erizitowa. That Jerusalem is a city and made it a heavy stone. Naye Yerusaalemu takyaliwo. But Jerusalem is not there now. It still was the city. Amawanga gayogerako. The nations that he's speaking of. Byebyo ebintu ebitutawaanya mu bulamu bwaffe. These are the things that disturb us in life. Ebitulumbagana n'embeera gye tutambuliramu. Things that come after us in life. Buli muntu yenna waali. Everyone, wherever they are, alina amawanga agamutawaanya. That come after him or her. Agalumbagana obulamu bwo. Nations that come after your life. Agalumbagana famire yo. Nations that come after your family. Emirimu. Okumanya amawanga ago tegatya. Galumbagana ne seppiki. These generations, these nations chase after the saucepans as well. And you like food. So these are the nations God is telling us about. So they come together to fight against you, the child of God. People of God, what I request of you. Let's pray for God to strengthen us. That wherever this nation may come from, whether from the east or from the left or the right, that we may be as firm as that heavy stone. Okujjako ng'omukono gwa Mukama gwennyini gwe guzze ne gukugamba ne gukuteekamu ekitiiyo. Unless it's the hand of God that comes and scoops you naye ng'ategana amawanga go togagganyiza kukuseetula wooli to push you from where you are. Ayongedde n'agamba nti ku lunaku luli bw'ayogera Mukama. He says that on that day, says the Lord, ndisamaaliriza embalaasi n'oyo agyebagadde. I'll strike the horse with confusion and the rider with madness. Ndimulalusa. I'll make them mad. Run them. Ndiralusa oyo eyeebagala embalaasi. That I'll strike the rider with madness. Alumbagana obulamu bwo. The person that comes after your life. Alumbagana famire yo. Person that comes after your family. Alumbagana embeera ku mirimu buli wamu wonna wonna. Mukama yerayidde n'agamba nti ndimulalusa. God has sworn and said, I will strike them with madness. Buli naye ng'omabega waaga amawanga. But behind those nations, eriyo emyoyo. There are spirits. Kati ejja emyoyo. So those spirits, Mukama gy'agenda okulalusa. God is going to strike them with madness. Kubanga omulalu waaba alaluse aba takyategeera byabuliwo. Naye Mukama agambye mu kigambo kye nti agamawanga ndigalalusa. But God has said in His word that I will strike those nations with madness. Those that have surrounded around you. The life that we move in, there are many things that fight against us. Salvation is not a slope. Salvation is the beginning of a war. Whenever you confess that I'm saved, it's like going into another kingdom, from one kingdom to another kingdom. This kingdom needs you, and this kingdom where you are, they fight against each other. But the Spirit of God
stand to fight against you. Ekibuga ekizitowa. You're the heavy city. Ndigalalusa. I'll fight against them. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. N'ayongera n'agamba nti. Let's continue to say that. Amaaso gange nzibula amaaso gange ku nnyumba ya Dawudi. That I'll open up my eyes in the house of Judah. Naye ennyumba ya Yuda yani. Who's the house of Judah? Ennyumba ya Yuda ye gwatudde wano nange. The house of Judah is you and I who are seated here. Nkyalizibula amaaso go. That he will open up his eyes. Onoonyereze byonna bonna ebitambulira mu famire yo. To see whatever is happening in your family. Ng'alinako omuntu gw'akusisinkanyizza. Even if he brings someone omuntu to oyo you. Mukama akuzibula amaaso osobole okumanya kiki kyali. God will open up your eyes to realize the person that you're dealing with. Munaatambulira mu kkubo limu oba buli omu akwata liri. Will you move in the same route or everyone will take their own route? Kuba oli ajja route? kujja gy'oli naye ng'alina ekigendererwa. Someone will come to you with different intentions. Ajja kujja ng'alina ekigendererwa okukuggyako ekyo ky'olina. They will come with an intention of taking what belongs to okuwanula you. waggulu akuteeke wansi. Either dropping you, pulling you from up to down. Naye Mukama agambye nti ndizibula amaaso ku nnyumba ya Yuda. Naye Yuda. But God has said that I open up my eyes unto the house of Judah. Mukama yeerayiridde nti agenda kuzibula amaaso ku nnyumba y'ewammwe. God has shown himself that he will open his eyes. And they will see the city of God in you. They will see the hand of God in you. N'abaguliraanye bonna And those that bazibuke live by amaaso you. bagambe nti naye ddala omukyalo oyo oba omwami oyo. Their eyes shall be open. Alina ekintu ekyenjawulo mu bulamu. Or this woman it has something in naye their life. ogwo mukono gwa Mukama. But that shall be the hand of God. Ayongedde n'agamba nti ndizibula amaaso g'embalaasi z'amawanga. He said that I'll open the eyes of every horse of people. Nti alizibula amaaso g'embalaasi ez'amawanga. Amawanga byebyo ebizibu ebikutawaanya. The nations are these challenges that come after your life. Ebikuleetera obunafu. These things that bring Ebikuleetera weakness. okuba nti toyagala nakwewaayo kunoonya Mukama. These things that hinder you from even seeking toyagala God. nakwewaayo kukola bulungi. That you don't Ago want ge to do bayita good. amawanga agali mu bulamu bwa. Those are the nations that are Buli in your kaseera life. gaagala okututeeka ki? Every time they want to put you down. Naye Mukama agambye nti naaga amawanga ndigaziba amaaso. But God has said that I'll even strike those nations or people with Mukama yeebazibwe. blindness. Praise the Lord. Omusomi waffe gendako ku lw'omwenda. The ninth verse. Same verse. Same chapter but verse 9. Same chapter, yeah. Olw'omwenda. Awo olulituuka ku lunaku luli ndinoonya okuzikiriza amawanga gonna agatabaala Yerusaalemi. Olw'ekkumi. Era ndifuka ku nnyumba ya Dawudi ne ku abo abali mu Yerusaalemi omwoyo ogw'ekisa n'ogw'okwegayirira era balitunuulira nze gwe baafumita era tukomaawo. Ku lw'omwenda agambye nti olulituuka ku lunaku luli That shall come on that day. ndinoonya okuzikiriza amawanga gonna That I'll seek to destroy all nations agaamugabaalanga. that come against Ebyo byonna Jerusalem. byonna tuli mu ki? Mu bisuubizo. These are all promises of God. Naye ataddewo akakwakkulizo. But he has put a condition. Era ndifuka ku nnyumba ya Dawudi Say that I'll pour on the house of David, ne ku abo abali mu Yerusaalemi on the inhabitants of Jerusalem, omwoyo w'ekisa the spirit of grace n'omwoyo w'okwegayirira. and supplication. Ebyo bibyo mulokole. That's yours as a born again. Omwoyo w'ekisa n'omwoyo waki? The spirit of grace and supplication. Naye Mukama anaateeka atya omwoyo w'okwegayirira mu ggwe? But how will God put the spirit of supplication in you Nga teweewaddeeyo kunoonya mukono gwe. if you don't put out yourself to seek his hand? Nga teweewaddeeyo kwezuula kiki kyendi. If you don't put out yourself to seek to find who you are? Baana what you ba are. Katonda ebiseera ebimu tulina obuntuntu obwo bwe tulina n'ogamba kano kange. Most times there are things that we Nze look at and we say that this is nze mine, tebankwatira ku kange. that you can't touch what belongs to me. Bwe mba sikubuuziza mind your business. If I don't ask you, mind fakubikwatako.
ebyo byonna bye bituteekamu embala eri ey'obutasobola kisa kya Mukama kutuukako. Those are things that put in that character of us not abamu being tulina able to approach kye tuyita enge, Abaganda enge enge muzitegeera, tulina kye tuyita enge. Obumulumulu obwo obutuleetera okuba nti buli kaseera buli kamu okeyagaliza those things that cause us kano kange to call each and everything that it's ours or it's mine. Toyagala kagabanako na munno. You don't want to share with anyone. Munno ne wajja gy'oli ng'ali bubi. Even when someone comes to you when they are badly off, gamba ako kange n'abaana ba. You say that no, that belongs to me and my house. Naye ng'ate akatono ako singa okajjayo. Yet if you get out that small thing and you give it to that one who needs, who's in need. Ekigambo nti Mukama akuwa omukisa. When she says God bless you, era Mukama ajja gukuwa. Indeed God will bless you. Bwe tojja kumanya guze mu ngeri ki. You won't understand the way it has come. Era tojja kukimanya nti ekintu kye nawadde oli. Mukama kyavuddeko okumula esigala kino kyekola. It's what God has used to bless me. Kyenina. Amen. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Kati ebintu ebyo byonna bituwumba. So all these things mold us. Nebitatuleetera kubeerawo mu kubeerawo kwa Mwoyo Mutukuvu. And they hinder us from being in the presence of God. Tugendeko mu Bagalatiya 5. Galatians 5. Abiri mu bbiri. 22. Bagalatiya 5:22. Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Ku biringa ebyo tewali mateeka. Kati oya tugambye nti wali Mukama atuwadde omwoyo waki? Ow'ekisa. God has given us a spirit of grace and supplication. Kati wano atugamba naye ebibala by'omwoyo bye bino. But the fruits of spirit are these: love. Do you have love in you? Olina okwagala mu ggwe. Ekisooka gwe osooka kwekyawa ggwe wekka. First of all, you hate yourself. N'ogamba nti nze sirina nfaako. You say that there's no one that cares about me. I have no one that loves me. Teri ampa kino. No one gives me this. Anti wange bwe namukubidde nti bangobye ku mulimu. I called my aunt that I was chased and she told me, be still. Naye sooka weeyagale wekka. But first love yourself. Bw'oneeyagala. When you love yourself. Manyi abakyala mwagala nnyo akalabirwamu. I know that the women love so much the mirror. Akalabirwamu katunulemu ogambe nze nja kweyagala zekka. Look in that mirror and say, I will love myself in it. Singa ekintu ekyo kikubeeramu. If that thing sticks in you, nga nti weeyagala. Saying that you love yourself. N'oli ne bw'anaakugamba nti I love you. Even when someone tells you that I love you, I like you, or I like you, you like yourself. Nawe weeyagala. Yeah. Nawe akugambe nga it's not a new word to you. Let them tell you nga it's abasinga mutwalira kigambo ekyo nti oli agambye nti anjagala nnyo mukwano gwange. Some of you, nedda alina kyakunoonyaako. They are looking for something from you. Naye gwe sooka weeyagalenga. But love yourself first. Ogambe kaneeyagalenga bwendi, nga Mukama bwe yantonda, nga bwe nfaanana, ne buli kyonna ekikuliko nga bwe watonde. Say that let me love myself according to how I was created. Love yourself first. Singa weeyagala togenda kufunya kwagala kw'abalala. You won't seek after other people's love. Ogumidde n'omanya nti neeyagala. Because you're still and you know that you love yourself. Kati omwoyo wa Mukama naye bw'anaamanya nti ono yeeyagala. If the spirit of God realizes that you love yourself, you'll also come and sit in that love. Kuba kyoli. Because it's what you are. It's what you are created to be. Naye buli luweekyawa. But whenever you hate yourself, buli kimu kikukyawa. Everything hates you. Ani anaakwagala? Who will love you? Nga weekyayi. If you hate yourself. N'ogamba leero mpulira siriiwo. Olazeewa. Today I feel like I'm not around. Gamba wendi. Say that I'm around. Ekiba kibe. Despite of what? Nze ndi jjinja lizitowa. I'm a heavy stone. Ndi ekikompe ekitagata. I'm that boiling cup. N'oba nti onywedde.
that you will be firm, n'omanya nti neeyagala. and you know that I love myself. Ekizzeeko atugambye okusanyuka. He has told us joy. Onaasanyukako ddi? When will you ever be happy? Ne bw'ojja mu kubeerawo kwa Mukama Even when you come in the presence of God, they just tell you to clap. bagamba bugambi zinamu. They just tell you to dance. Naye singa kiba kisoboka bw'oba ng'ovudde eka n'obuuka omulyango oguli okuyinga. But if it was possible, if when you leave home and Kubanga obeera omanyi nti nzize ey'omuyinza w'ebintu byonna. knowing well that you've come into the presence of who does everything, Byonna obireka emabega. you leave everything behind. Gambe nti ngenze mu nnyumba ya Mukama kusanyuka kusinza kuba mwe muli You say that emirembe. I've gone in the house of the Lord to have joy and have happiness, because that's where peace Ensi is. eramuza ttima. The world judges Naye buli with lw'obeerawo ku hatred. kubeerawo kwa Mukama But whenever you're in the presence of God, ofuna emirembe mu mutima gwo. you get peace in your Buli heart. lw'obeera n'emirembe n'essanyu Whenever you have peace and joy, teri kigenda kukulwanyisa ne kikuwangula. nothing will fight you and win you up. Ojja kukitunuulira ogambe nga bw'ozze You look at it and say the way you come is the same way that you live. bw'osigaze essanyu mu mutima gwo. You remain with joy in your heart. N'abakuliraanye And even your neighbors. kuba buli lw'obeera nga tolina ssanyu mu ggwe Whenever you don't have joy n'akuliraanye in you, olukutunulako bw'ati and whenever they look at you, ng'agamba leero ng'atugubadde they wonder and say, hey, why this person is so gloomy? What's happening to them? abantu abalala abayiga essanyu lya Mukama Other people that understood the ne joy of womusanga mu God, kizibu even when you find them in a problem, or asigala alabika bulungi they will look anyirira good. kuba ekizibu amanyi gu yakikwasa Because they know the person they've given the challenge to, n'asigala ng'akoze eki they will remain strong. ng'asanyuka and happy. n'abamuliraanye nabo ne basanyuka. And even the neighbors will be Naye happy. buli lw'obeera mu mbeera ey'obukwenyinkala But whenever you're in a gloomy situation, n'abakutunuulira even the people that bonna look bajja at you kwenyinkala. will also be Teri gloomy. ajja kuva eri ayogereko naawe, No one will teri come agenda to kuva eri speak to you. akubuuzeeko oba akusekereko. No one will come to greet you or smile at you. Abantu abamu bafuna kati ng'ababeera ku mizigo ebiseera ebimu. Some people that stay on Awulira rentals, ng'eddugu lwaki oli abantu abasinga gwe basinga okwogera naye. they get even envious. Why do people Naye speak to nga that ye person so much? tamanyi kiki Yes, they don't gaana know abantu ono okola ki what hinders people from okujja approaching gy'ali. them. Ate buli lw'obeera nga tolina muntu gw'oyagala kubeera kumpi, And whenever you don't want someone to be next to you or around oyo you, gw'ogaana oba gw'ogoba the person you're chasing or hindering to come near you, y'ayinza okuba n'ekyokuddamu kyo. they may be having your answer. Ne bw'aba takuwadde ssente Even oba if they don't takuwadde give you money, emmere oba takuwadde ekintu kyonna, or even naye giving you ayinza food or okugamba anything. ekigambo eki But they may tell you one word n'ekikyusa obulamu bwo. and it changes your life. Ekiddako Another thing. emirembe. Peace. Ebyawandiikibwa bigamba nti The scriptures say nze ngaba emirembe naye nga si bwensi bwegaba. that I give peace, but not as the world gives. Ensi tegenda kuwa mirembe. The world won't give you peace. Ensi ewa emirembe omuntu afudde, That the world gives peace to the person who is dead. kyawumule mirembe. That may they rest in Oyo gwe peace. waaki? That's the person they give peace to. Naye ng'okyali mulamu, But when you're still alive, bw'oba tolina mirembe gya Mukama, if you don't have the peace of God, ensi terina mirembe. the world does not have peace. Ne bwe baba bazadde bo abaakuzaala, Be it your parents who gave birth to bayinza you, okukutuntuza, they may torture you, bayinza okukuloga, they may bewitch you, bayinza okukola buli kimu. They may do You are anything. real parent. nga muzaddewo kennyini nnyini. Naye nga ye yakuzaala. Yet they gave birth to you. Tomukyawe, You won't chuck them. tomugaane kudda gy'oli, You won't refuse them kugenda from gy'ali, coming. You won't refuse going to them kuba ye kitaawo, because he's your father ye maama wo. and he's your mother. Naye Mukama Katonda yekka yagaba ki? But God only Emirembe. gives peace. Ensi eramuza ttima. The world judges with hatred. Naye buli bw'olibeera ng'olina emirembe gya Mukama mu ggwe, But whenever you have peace of God in you, ojja kufuna ekiwummulo, owummule. you'll have that internal peace. N'ogamba ne bwe mba siridde leero, So that even when I don't eat today, enkya nja kufuna ekyokukola ki? tomorrow I'll get something to Ekyokulya. eat. Kubanga obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa. Because the kingdom of God is not eating and Bayibuli drinking. egamba nti ssanyu,
The Bible says it's happiness, peace, and the Holy Spirit. Ewe bye bitukuuma ng'abaana ba Katonda. Those are things that guide us or protect us as the children of God. Kino kigenda limwe abawala abato abavubuka abato. This goes to the young girls and the young boys. Mubeera mu maka g'abazadde bammwe. You be in your parents' houses. Nga maama w'omulaba alafuubana. When you see your mother struggling. To cater for you. Okugabirira. Alafuubana okunoonyeza fees. They struggle to get school fees for you. Naawe obeere obulungi. That you may also have a good life. Naye n'omutunuulira n'omugamba ati gwe. But you look at them and say, you the things that you're doing, they are old generation. And you continue with the WhatsApp. Things are there, the utensils you've not washed them. You've not mopped the house. When you ate on the plate, you put it on the plate or under the chair. Omugenyi agenda okujja okutuula mu ntebe atuula ku fork. When the visitor comes to sit on the chair, they sit on a fork. Naye ebyo byonna byonna nga temukola ki? But you don't see all these things and then you don't mind. Naye ng'ate muzaddewo ky'aba akugambye. But what your parents tell you, muwe emirembe. Give them peace. Naye akuwe emirembe asobole okukolera ekyo ky'okola. That they may also give you peace and be able to do for you what you want. Most of you even come to pastors and say that my mother doesn't love me. But the person who born you, who birthed you, you don't date. But your deeds. These are the things that come between your love and you. But the most but when you make them happy and they become your friend, when they tell you that my child is not going to be on the phone 24/7, take heed and listen. Between you and your parents. That's for peace between now and now. Ekiddako agambye nti okugumiikiriza bino nno byonna bibala bya mwoyo mutuukirivu. Long suffering, another thing, and these all are the batuwadde eri mu Zakariya. The things they've given us in Zachariah. Yatuwadde omwoyo ekisa. He has given us a spirit of grace and supplication and the Holy Spirit. Agambye okugumiikiriza. He has said long suffering. Bannange ffenna we are not perfect. We are all ffenna tetuli batuukirivu. Naye tulina okuyiga okugumiikiriziganya ffekka na ffekka. But we have to learn to be patient with each other. Obugumiikiriza bubaako we bukutwala. Patience takes you somewhere. Oyinza okubeera awantu kaŋŋambe nga ku mulimu. You could be somewhere, let's say for Mukama wa akujjojjanya. Bakozi banno bakujjojjanya. Your leader is so hard. Buli omu ali awo nga yenna. Your colleague is also so bossy around you. Naye Mukama akutaddeawo lwa kigendererwa. But God has put you there for a reason. Either oveewo ng'olina ky'oyize okwekolera. You either live with oba ng'olina amagezi g'ojja mu bantu abo abakwetoolodde. Knowledge that you're gaining from people that naye ekyo kyonna kigenda kujja. But all those will come ng'ogumiikiriza. When you're patient. Tugumiikirize abantu be tubeera nabo. Abamu obeera ne mukwano gwo. Others you stay with your friends. Mubeera naye mu nnyumba. Others you stay with your colleagues. Naye n'omuweeyinga. But you weigh them. Kuba gwe you are beautiful than her. Kuba you are handsome than him. Oli mulungi okusinga ye. Ate ng'omuntu ono akoze ebyekisa n'agamba munnange abonaabona wadde tanafuna mulimu. Yet this person has done something. Naye n'oyagala oli akomewo. But you want them to come back. Akufumbire. And cook for you. Olye. You eat. Akwoleza ebintu. They wash it. Agende akima amazzi. They fetch water. Naye oli n'agamba nze namwereetera. And then someone tells you, I brought that person. Let me be patient with them. They laugh, but it's all grief. When truthfully you've done what you're supposed to do. That person, they get patient with you. Yet they are doing it in pain. So patience is two sides. Know where you fall.
ebibala byo bikuleetera okugumiikiriza embeera mukama wabanga ali ku ludda lwo teri kisobola kukola ki kukuteeka wansi kubanga muli munda olina obuvumu wadde omubiri guyinza okulabika ng'omunafu naye ali muggwe nga w'amaanyi okwo kwe kugumiikiriza tuyige okugumiikiriza bannaffe tuyige okugumiikiriza embeera gye tutambuliramu ekitaka agamba nti ekisa n'obulungi bitambulira wamu. Kindness and goodness, they move together. Ekisa ky'olina okikozesezza otya? How have you used your kindness? Oyinza okubeera n'ekisa naye ng'ovuma. You might be kind but yet at some point n'ogamba laba embwa eno ngiyamba buyambi okugiwa ekyokulya. This dog to give them food. Naye ekyo si kyekisa Mukama kyakola ki? That God desires of you. Bw'obanga olina omuntu gw'oyamba nti osazeewo omuyambi, if you've decided to help someone that have felt pity upon this person and kuba naawe kennyini Yesu yakukwatirwa kisa okukufiirira ku ki? Because you saw Jesus was kind for him to die on the cross for you, that you may be alive. Ku nsi ne bw'oliba ofudde osigale ng'oli ki? That you may be alive ekyo kyatwala omuwendo, kyatwala omuntu okuwaayo obulamu bwe. It took someone to give out their life. Kyatwala omuwendo okuwaayo obulamu bwe olw'okutufiirira tubeere bakisa nga ye bwali ow'ekisa. Amen. Okukkiriza, faithfulness or faith. Mulokole. Brethren, mu Zakariya agambye nti ndizibula amaaso g'abo abakulwanyisa. Said in Zechariah that naye alizibula amaaso g'abo abakulwanyisa nga tolina kukkiriza. That will he strike the eyes of those that fight against you if you don't have faith. Nti ndinoonya okuzikiriza abo abakutabalanga. That I will seek to destroy those that came against you. Naye bw'alikusanga nga tolina kukkiriza mu ggwe. But if you find you without faith in you, there's no nation that he will destroy. Gwanga lyagenda kuziba maaso. There's no nation that he will blind. Byonna bijja kusigala nga bikutunuulidde. They will all remain looking kubanga at you. Katonda kyayagala mu ggwe Because what God wants you to kwe do, kukkiriza. He wants you to have faith. Ng'okkiriza ekigambo kya Katonda nti no matter what comes on my way. Believing the word of God that kyonna kyonna ekinajja mu kkubo lyange. Mukama aliwo ku lwange. Oba kufa oba bulamu. Byonna bibye. It all belongs to God. Naye abaana ba Mukama ebiseera ebisinga tetulina kukkiriza mu ffe. But children of God, most times you don't have faith. Osabyeko kaseera katini n'ogamba ndaba Mukama takoze. And you say, God has not done. Kaneesalira amagezi. Tagenda kuzibula gwanga lirima. Tagenda kuziba gwanga liri maaso. He won't strike that nation with blindness. Era ajja kusigala ng'alirese likutunuulidde. He will leave it with sight. Okutuusa bw'onaayimusa okukkiriza mu ggwe. Until when you raise your faith in you. Nti bw'aba Katonda yakola eggulu n'ensi mulamu. That if God created the heavens and earth is alive, He'll also still do this for me. Okugumiikiriza kwo kunene. Patience is so big. Kintu kigazi nnyo mu bulamu bwe tutambuliramu. In this life that we move in, wherever we are, homes, wherever we go to, okukkiriza kwo faith, kintu kinene gye. It's something very big. Ekiddako agamba obuwombeefu. Another thing is gentleness or humbleness, meekness. Obuwombeefu babulabira wa? Where do we see that someone is gentle or humble? Ng'okubye akasimu. When you ring a phone. Sirina pocket money. And you say, Mom, I don't have pocket money. Awo weewombeekera. That's when you're humble. Naye bwe kituuka mu bintu ebirala. When it gets to other things, you don't submit. Tuweewombeeka. Tulina okuyiga okwewombeeka. You should learn to be humble. No matter what comes on your way. Kyonna kyonna k'ebeera yonna. In whatever situation. Oba oli avudde eri n'akugolokokerako. If someone comes against you, beera mukkakkamu. be gentle or humble.
ye bw'araising eddoboozi waggulu, when they raise their voice, gwe liryo lisse, lower your tone. omugambe nti obadde oŋŋamba oyagala ekintu kino nkikole ntya. And you ask them, how do you want me to do this? Bw'onaabeera omuwombeefu mu bulamu bwo, When you become humble in your life, ebirala byonna bijja kugondera. all things will be soft for you. Naye muleke kuteeka buwombeefu kuba neewombeese kuba musumba atuddeewo mu And maaso. stop being humble Nina because okukola the pastor obulungi. is seated in front. I should be humble. And Wadde do. musumba taliiwo, Even when the pastor is not around, Katonda waali. God is available. Ne bw'oyingira wano n'okola ky'oyagala, Even when you enter here and you do Musumba whatever you takulabye. want, the pastor has not seen naye you, Katonda akulikodinze. but God is recording. On judgment day, Ku lunaku olwo ojja kuwa embalirira you will give olw'ebintu accountability by'okola. for whatever you're doing. Teweewombeeka nti kuba gundi tandaba. Don't be humble because someone is not seeing me. Nedda. No. Weewombeeke ng'omanyi nti ali waggulu. Be humble knowing God, the person who's up there. Kuba abantu abasinga ne bw'aba oba mubbi oba alina ky'akola Because most people, ekikyamu, even when they're doing something that's not right, atunula mu maaso, They look n'atunula in front, emabega, they look to the n'atunula side, ani andaba ne and then they yeetulako. look around, Naye ne yeerabira okutunula but they forget to look up. waggulu. N'agamba teri andabye, nkikoze kikoze ki? No one has seen me, I've done it. Naye ate ng'eggulu likulumiriza nti okoze ki? But the heavens have recorded. Okikoze. Amen. Kati ebyo byonna byonna abooluganda, So all those things, brethren, tulina okubeera abawombeefu we should be humble n'okwegendereza, and also cautious. tubeere beegendereza nnyo mu mbeera yonna gye tukola Let's be cautious in whatever situation, gye whatever we do. tutambuliramu, Amen. tulyoke tusobole okubeera nga Mukama asobola okutukolera mu ffe na bino ebisuubizo byonna byonna byatusuubizza That may God fulfill all these okutulwanira promises, okuwala n'amawanga ku lwaffe, destroying nations byonna for byonna us. Mukama ajja kubitukolera All this God will do them nga mu buwombeefu bwe bw'aba atulabyemu. in whatever, whenever He sees that gentleness or Kati humbleness. njagala mbawo ekyawandiikibwa kino kye tuba tusabiramu. I want to give you this scripture that we pray in. Isaaya 25:7. Isaiah 25:7. Isaaya 25:7. Era aliyimirira ddala ku lusozi luno ekibikka kyonna ekyaliriddwa ku bantu bonna n'eggigi erisaanikidde ku mawanga gonna. Olw'omunaana. Yamirira ddala okufa okutuusa ennaku zonna, era Mukama Katonda alisangula amaziga mu maaso gonna, n'ekivume eky'abantu be alikiggya ku nsi yonna, kubanga Mukama akyogedde. Amiina. Amen. Wano Mukama atugambye nti yeerayiridde bw'aliyimirira ku lusozi That he will stand on the mountain okutubikkulako ekyo kye baatwaliirako and then he will n'okumenya eggigi that eryatuteekebwako ng'abaana ba Mukama, whatever covering was tusobole cast upon us, okukola ekyo Katonda kyayagala tukole ki? that we may do what God Kubanga bw'oba requires of us. obiikiddwako, If you're covered, mwana wa Katonda tolina gy'ogenda kugenda there's no idea go okuggyako ng'omukono gwa Katonda gwokka unless by the hand of God gwe guyimiridde ne gukubikkulako ekyo kye baakubikkako ekikugaana okubeerawo mu kubeerawo kwa unveils you of whatever covering that was put upon you to hinder you from reaching the Kayina presence of ekigambo God. ebyo Mukama abawe omukisa. So by those words, may God Muyimirire bless. tusabeko. Stand up, pray a little. Sinza ku Mukama mu bigambo by'omugambe nti Mukama Worship God in your words. oli w'amaanyi, oli mwesigwa. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo, tukwebaza olw'ekadde kano Mukama. Osaanidde ekitiibwa ky'amawanga, osaanidde empologoma ya Yuda, osaanidde Mukama kabaka abakabaka. Mukama tuzze gy'oli ng'abaana bo Mukama, tuzze nga twenenya Mukama Taata olw'obutali butuukirivu obw'emitima gyaffe, tetugondedde kigambo kyo nga bwe kiri Mukama. Taata tukusaba otusaasire, tukusaba otusonyiwe byonna byonna bye tukoze Mukama ebitakusanyusizza nga tetusobodde kugondera Mukama ebyo by'oyagala tukole Mukama. Tusaba olw'ekisa kyo Mukama, otunaze n'omusaayi gwa Yesu, otulongoose mu Mukama mu mukono gw'omubi, otuggyeko amawanga gonna gonna agabadde gayimiridde okutuwalana, otuggyeko
gonna agabadde gadiyimiridde okutubanyiza Mukama. Taata gw'engabo yaffe, gw'ekiddukiro kyaffe Mukama, gw'ekitiibwa kyaffe, Katonda w'eggulu nannyini buyinza, Kabaka abakabaka, tusaba ekisa kyo ogolole omukono gwo buli kyonna ekyatubikako ekitulemesa okukola obutuukirivu bwo Mukama. Taata tusaba omukono gwo gw'ekisa nga bw'oli ow'ekisa Mukama. Kabaka ogambye nti olinoonya ebyo ebyatulwanyisanga, ebyo ebyatuzikirizanga n'obitabaala Mukama. Ekigambo kyo kiramu, ekigambo kyo kikola Mukama. Kabaka abakabaka Mukama, tusaba otusimuula olw'ekisa kyo Kabaka abakabaka nannyini ggulu, olw'obuyinza bw'omukono gwo Mukama. Ekisa kyo kitukulembere, ekisa kyo Mukama kitunyweze, ekisa kyo kitunywezeemu ebikula eby'omwoyo omutuukirivu bisobole okubala mu ffe. Mu Kristo Yesu tusabye.